إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Era mu ngeri y'emu abalungi abakkiriza ndine muganda wange Alhaj Haruna Saz Mabira hafidhahullah. Allah amutukuumire era abeere nga amuteekamu omukisa twagwogerako Haji ne tugamba nti thubutu alkhairi alilahi fi shay'in, kibaita omukisa thubutu alkhairi alilahi fi shay'in. Baraka kiki? Thubutu alkhairi alilahi fi shay'in, kwe kunywera ku bulungi bwa Allah mu kintu. Okunywera ku bulungi bwa Allah mu kintu. Ekintu Allah kyabanywezezaamu obulungi kigasa, ne bwe kibeera nga ekikolo ku kyo kyali bali tekigasa oba tekyaligasizza ku pesi ekigasirizaako. Musajja alina akamotoka ke yakagula mu gy'ekinaana nakati akyakavuga akakyamukolera emirimu gye bulungi agira eno. Ate omulala ali ku modo mpya baziyita kanamba. Naye gwe tusanga mu Lwera gwe tuwa ku jampa kiki kujampinga mulo anti nga battery ngegeze. Ebyo buli ssaawa bibaamu okutawaana. Kati baraka ebeera mu kali akamotoka akazeeyi eba teri mu motoka eno. Songa eno bw'ogitunuulya emigaso gyayo gyali badde nga mingi ng'egyeri gikendedde oba oluusi nga n'okuba tekyakola etya tekyaliwo n'ogisingana weeri era ng'ekyagasa ng'omanya nti thabata fiiha alkhairu alilahi, obulungi bwa Allah bwanywera mu kintu ekyo. Kati Allah bw'ateeka baraka mu baana bagasa nabo ne beegasa. Allah bw'ateeka baraka mu kidduka kigasa. Allah bw'ateeka baraka mu kaduuka mu kalimu kabeera awo ng'omuntu kapito gwakateekamu mutono nnyo najjamu ssente zifaanane munnaffe alina edduuka eddene alina kapito omungi akozesa million 3 naye ate wakakoza omwezi gugenda okuggwako ng'akozesezza era 3 ng'era akozesezza 3 naye nga kapito we wa million 3. Ate munnaffe omulala naye akozesa million 3 ewaka naye nga ezo zasobodde okufuna mu million 3. Kitegereka? Kati mwebyo omusiraamu byagwana okusaba ennyo Allah kyekiyitibwa albaraka. Naye nga baraka ono ava wa Allah. Tetukkirizibwa kumunoonya mu kitonde kyonna. Tetunoonya baraka mu kitonde kyonna wabula baraka ava wa Allah tabaraka wa taala. Ekintu Allah yakiteekamu baraka. Tetukkiriza okunoonya mikisa mu nsozi mu mayinja hatta ne mu baana. Kimanyi nti waliwo abanoonya baraka mu baana baabwe. Obadde okimanyi ekyo? Nkimanyi. Oli abeerera ddala awo nga baraka aginoonya mu mwana we gwe yazaala. Ne mu bakyala akola atyo omwana anti ayina gy'agenda naye aga nti kasula kano keeka omuntu omulungi kekaggulawo oluggi kati ayagala kakube baraka safaari kagikubemu baraka. Kalina omuntu omuki omulungi akajjayo mu buli n'oba n'asimbula saa 9 gwa kiro nga kasajja tekategeera najja n'akwata omukono n'aguwummuza ku munyolo n'anyiga omukono gwako era kabeere nga kekagguddewo akali mu tulo. N'alyoka munnanga avuga omusajja omukulu n'avuga emmotoka nga mutebenkevu nti olugendo lulimu emikisa. Oba omukyala abalala akwatira ddala akaana kale mwana akaana kalabira olwakwambala mpale enjabifu
ni mwana kalina omuntu wamuluyiri kankuba omuntu wamuluyiri kenasooka nti okusanga. Allahu akbar. Ebyo ebintu byonna biri bimu ku bugugu obuli mu ddiini eri eddiini yaki ey'emizimu, eddiini y'ebyobuwangwa, eddiini y'ennono, ebintu byaffe byebatuga ebyo ebintu byaffe mwabisangawo era mujja birekawo. Okubisangawo si point, n'okubirekawo si point. Neggwa abisanzeewo n'obirekawo n'obaako ne gy'ogenda bw'onaatuukayo binaggasa. Nze simanyiyo ddiini n'esimbu eri abagoberezi baayo etaabafera ng'eddiini y'abasamize terina gwesuubiza jjana. Waliwo kiwuliddeko? Waliwo kiwuliddeko? Nedda. Nti kabona agamba abantu bannange tukole nnyo tusobole okuyingira obwakabaka obw'omuggulu. Waliwo kiwuliddeko? Nti oba tugende ewa Nyamiyonga oba ewa Gipiri oba ewa Labongo simanyi oba ewa Gundi tugende tufune obulamu obw'essanyu. Tutereeze ebintu. Tutereeze by'okuwa. Bitambulirawo. Ebintu byaffe bino bikulu. Identity yaffe. Ife ng'Abaganda. Bwe tunaagira bwe tuti. Ebintu bino kisinga tubigire. Ebintu bino singa bizaawa. Ebintu. Tugenda okubyetegereza. Mu mbeera y'edduniya. Bitulese mawanga aganyoomebwa. Y'ensonga lwaki oli ne bw'aba afudde ekifundiko era akirekera ono kuba ye eri agende abirekera ono. Tebiringa ng'emirimu gy'omusiraamu nti emirimu gyakola atya agenda nagyo. Nze ebyange bikomye wano ŋŋenze talina gwadi nti nno egundi eno nti eddiini eno egamba omuntu nti nno bw'akola ennyo bw'anaaweereza nnyo mu ssabo bw'anaasiibanga mu biggwa bw'anaayeranga egundi bw'anaaterezanga ebigali mbumuyitirize nnyo okuzimba amasabo Allah bazimbire ennyumba mu jjana. Waliwo kiwuliddeko? Kakati yo ddiini n'esimbu eri abagoberezi baayo tebabanja. Kiggweera wano. Kakati olw'okuba babeerawo omuntu obulamu bwe bulimu eri obubumbwa munda eri wabaayo obubumbwa bubumbwa kyobo kati amanya okusirika n'asiriikira kati ddala nfudde ŋŋenze gye ŋŋenda oba bifaanana bitya. Kati ye atya kuvunda atya kuvunda kuggwaawo kyava alaama nti munziike mu mbugo 9. Yamanye nti ez'embugo 9 zijja mukuma obugenderevu n'obugenderevu ne tukitwale zikuumye n'okuvunda tovunze. Mugaso ki gweyagala kubeera mundawumu mu mbugo ng'oli omwo oba owangudde nnyo nti sifunze ndi omwo mu mbugo 9 waggulu wange waliyo layers 9 oli omwo osiraanidde omwo. Kati nga bakola amawano ng'alaama agantuntu ag'enjawulo mu ngeri gye baba bamuziikamu. Haji mu darusu eyaggwa twalaba ensonga ezikwatana ku talibiya. Eno nno Haji gwe wantwalayo. Twali ku musomo gwaffe okakkananga otutte y'otutte. Kandi nga tulina okulwanira eddembe ly'abaana. Eddembe ly'abaana. Kaakati mu ebyo twayogera twalaba nti abaana baffe tebatwagala. Kituufu. Abaana baffe tebatwagala. Ago mawulire mabi gye tuli ng'abazadde. Kubanga amazima buli muzadde ayagala omwana amwagale. Naye ekyenjawulo kye twalaba mu musomo ogwo kwe kubeera nti abaana baffe mu butatwagala ebiseera ebisinga obungi ffe ensonga y'okuba nti abaana baffe tebatwagala. Ffe ensonga ziriwo ezivaako ekyo. Twalabayo ensonga mmeka? 2. Ensonga esooka mu kwagala ennyo okugunjula abaana baffe twabulwa minzaani entuufu kwe tugunjulira abaana. Ne tuwunzika nga abaana baffe tuboonoonye nga tuboonoonye mu linnya ly'okugunjula. Ne tubakapawaza ne tubatuusaako obulemu ku mibiri gyabwe ne tutaagula emitima gyabwe ne baguba
ne babeera mu nsi nga beekyaye ng'ekimukangako muliro gwokka gw'omuteekako n'awuliramu akantu. Olina kumwambaza kipiira. Kakati ogenda okkakkana te abaana buli mwana abeera ku tebuuke nvadde ewaka. Ago mawulire mabi nnyo, nvadde ewaka. Oyo kaavaawo bw'ati assa ekikoowe wangi assa ekikoowe naye nga assa ekikoowe ku taata we, assa ekikoowe ku maama we, assa ekikoowe ku waka waakulidde. Oba musajja mubbi, nze ekikulu nva ewaka. Waaki Sumiini omusajja nga tumulya nti mutemu, ekikulu asooka nzija ewaka tunaalaba ebinaddirira, nsooke nve wano ewaka mu butongoole ntaata omwana gwe nkusiibudde. Okategedde? N'afumbirwa nga tagadde kudda. Nga n'omusajja tafuddeeyo, omusajja amutwala oyo gw'abadde ayagala oba si yeye. Ekikulu asooka ava ewaka. Ebyo byonna byogere nga maze kuvaawo. Kati omuzadde alaba omwana ono nga mubi. Kubanga singa omutima agulabye nga muddugavu gy'ali. Yalige nti ono omwana muzibu nnyo, omwana ono mubi. Era nga ddala mu butuufu buli muzadde alina kunakuwala, si bwe kiri? Naye twagala tubbire ku bazadde ensonga ki ezireeta abaana okuba ne feelings ezo. Kubanga si bw'oti bwe wamuzaala twagamba nti omwana bw'omuzaala buli muntu yenna ayagala omumukwatako akaaba. Kyekikola ku baana. Ayagala maama we yekka, ayagala taata we yekka. Yuladul mawludu ala alfitra, amanyaani nnyini ye, amanyaani nnyini ye. Abasigadde tabaagala, ayagala ono. Abaana abamu batukane ku ddaala ng'akyali muwere, oli n'amu ebbeere n'aligaana, n'amu ebbeere n'aligaana, maama we n'amu ebbeere n'akola atya? N'aliyonka. Kakati kiki ekyabaawo? Omwana ono feelings ne zikyuka, ne kituuka ku ddaala ng'ekyengera kyasinga okusaba Allah kumujja waka ewali bazadde be. Twagamba ensonga esooka, ebibonerezo bye tubonereza nabyo abaana biba tukyayisa. Ne tugamba nti abazadde mututegeera bubi, naffe tuli bazadde nga mmwe, tulina abaana. Temutegeera bubi nti abaana babeerawo ku nsi nga bayinaayina tebakubwako. Omwana akubwako. Naye tumukuba tutaddeyo ebirowoozo ku nsonga eziwerako. Ensonga esooka, omwana ono tumukuba twesasuza, tumukubisa revenge, oba tumukuba tumugunjula abeere omuntu omutuufu. Bw'omukubisa revenge nga yenkuba erisingira ddala okubeera mu ffe abazadde abafirika, kitegeeza nti ogenda kukwata akantu akabadde keetaaga emiggo 5, okamukubira emiggo 15, kubanga revenge kuba kutebenkeza mutima. Kati omwana yakoze akantu wadde katono nnyo nekakunyiizizza nnyo. Kakati togenda omuggo oguteekeddwa okumuyeera nga teguva ku mubiri okutuusa nga omutima guwewedde. Bwe guwewedde ku miggo 8 n'omuleka, guwewedde ku miggo 5 n'omuleka, guwewedde ku miggo 9. So kye bayita okugunjula kyeki? Opima omwana akoze eki, namutumye n'agenda ku luzzi n'alwayo. Ogamba n'oteeka ebirowoozo, ani yagenze ku luzzi n'alwayo? Ekyo kikyamu. Naye ani yagenze ku luzzi n'alwayo? Nte? Mbwa? Mwana wange. Akantu ako, mwana wange. Kitegeeza kyonna kyogenda okumukola, teekayo ebirowoozo nti ono gw'ogenda okubonereza mwana wo. Ekyokubiri, mwana waaki? Mwana wa muntu. Kitegeeza nti ono gw'ogenda okubonereza muntu, omuntu Allah yamusharrafa, yamusitula. Teeka ebirowoozo ku myaka gye. Egyo emyaka ogisuubiramu okutegeera okungi. Egyo emyaka giyina ndibaatu. Endibaatu kyeki? Emyaka egyo
girina obwongo obutebenkevu, obwongo obweramula, obwongo obwejjukiza, obwongo obuteekayo ebirowoozo. Kubanga Allah gati kadhalika kuntum min qabl famanna Allahu alaykum fatabayyanu, nammwe bwe muti bwe mwali emyaka si mingi egiise ddamu osiriikirira emabega. Bw'wagendanga ku luzzi muli wabanga okulwayo wabanga oyagadde kunyooma maama wo, wabanga oyagadde kunyooma taata wo, munnange wagendanga ku luzzi nga nenneeyo yakwanguwa kukomawo, niyo oba oli awo Freddy n'asuula empiki nogati kamukubeyaka malenzi luke maama mutwalira amazzi. Kati olw'okuba oli muto obwongo si butebenkevu, tebwejjukiza, tebwenunula, tebwebuulirira, ogenda okakkana ng'oli kagoba ka 20 nga maama yakuyise dda nokowa n'akoowa. Kati obuteekeddwa okuba nti oyo omwana jahil. Kati ogenda mubonereza, tugamba nti olomuleke ne ebyo nno bitadde into consideration, obirowoozezaako. Kati bw'akomawo ddala ddala ng'olemye nti omwana ono agwana atyemu, kitegeeza nti ebintu byonna bw'obigattagatta bigenda mukubisayo kibooko 3, bigenda mukubisayo kibooko 5. Okitegedde? Okiddengamu ate haaji kana abantu bakamanye. Ekintu ky'omanyiiza omuntu obwongo bwe gye bugoomera, ekyokulabirako omwana wo bw'omumanyiiza ng'agenda ku ssomero okumuwanga nnusu 50,000 nam lw'omuwadde nnusu 1,000 ajwana butagenda. Ate omwana gwe wamanyiiza okuwa nnusu 5 lw'omuwadde 10,000 nam yeevulungula mu ttaka mu ssanyu nam agenda ku ssomero ng'essanyu lyalina ppitirivu, si bwe kiri? Ekintu gy'okimanyi gy'okireeguulira gye kibeera ekyo mu mbeera eyo mu kubonereza kana abazadde bagwana bakamanye. K'obeera ng'obusongo obutono ewo obutandikira mu kibooko 10 nam kitegeeza bw'akola ekinene n'omukuba kibooko 10 ajja gamba wamusonyiye. Bw'akola ekinene n'omukuba kibooko 10 naawe ogenda ganna musonyiye. Kitegeeza ki? Bw'oyagala obutamusonyiwa olina mukuba kibooko otandikira mu 5 okudda luddawa waggulu. Kitegereka? Era omwana ono kibooko zino 10 tezimukolako nnyo impact, naye singa omwana bw'akola omusango ewaka akoze ekintu kikunyiizizzaako gize n'omuga jangu n'omugalamiza n'omukuba kibooko emu n'omukuba kibooko ey'okubiri notasukka waawo. Kibooko mmeka? 2. Ogwo omubiri gumanyira nti kibooko 2 kibeera kibonerezo, kibooko 2 kibonerezo. Kategerekese? Lwakoze eki n'omukuba 5 kati wabula ku luno taata namunyiizizza, wabula ku luno maama yanyiize, yankubye kibooko 5 zatankubangako, zimuluma nga kibooko 5. Kibooko 5 ziruma omwana abonerezebwa n'ekibooko 2 nga kibooko 5 bwe ziruma omwana gwe abonereza n'ekibooko 15 2. Kategerekese? Ekyo omuzadde akitegeere. Kaakati ate omwana ajja n'akola ebisingako awo, omwana asobola okukola ekisingako awo nga tekibooko 5 ziri ku ddaala lya shiriki wangi yaani nga amazambi amatono ga kibooko 2 amazambi amanene ga kibooko 5 kakati nga bwagwa mu shiriki ng'olina kukola mawano, olina kukola mawano. Yugusinga nga omuzadde yaliisizza omwana w'omuliro, omuzadde yasazeeko omwana we, yasaze omwana engalo amugema bubbi. Gusinga n'omuzadde nga yasuzizza omwana we ebweru. Okimanyi waliwo abazadde abasuza abaana ebweru naye bakaye mu nnyumba. Okimanyi waliwo abazadde abasuza abaana ebweru Haji? Kituufu. Ekyo kikolobero kinene nnyo mu taribiya.
era Allah ajja baraka mu buzadde bwo kubanga oba omulaze nti kino si kinene nnyo kye wampa. Abamu babatwalako ne ku poliisi. Si kinene nnyo kye wampa, ndi munyiivu asule ebweru. Oyo akyali ekikulu nnyo ekyo. Naye nga obumba bw'omuntu bwe buno Hajji, njagala obuulize bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti lillahi mulku samawati wal ard. Allah yenyini bufuzi bw'eggulu naki n'ensi. Yakhluqu ma yasha. Atonda nga bw'aba yagadde. Era atonda kyayagadde. Kyavaako ssenjoge yagadde yahabu. Hiba kyeki amakula ekirabo ekyebbeeji ekyenkizo. Yahabu liman yashaa'u inaatha, awa gwayagadde omwana omuwala. Naye okuwa kuno Allah tagambye nti yu'ti awa. Yahabu ku mwana yagamba yahabu ge makula, awe ekkula, awe ekirabo, agemulira gwayagadde namuwa omwana omuwala, yaani namuwa abawala bokka. Wa yahabu liman yashaa'u adh-dhukur, oba n'agemulira omuntu ekkula ly'abaana abalenzi bokka. Aw oba yuzawwijuhum dhukurana wa inaatha, oba n'amutabulira abaana abawala n'abaana abaki. Wa yaj'alu man yashaa'u aqiima, oba n'afuula gwayagadde omugumba n'atamuwa baana. Ze zino embeera ennya ezibeera mu bafumbo. Zibeera mmeka? Imu kuwa abawala bokka, Allah akiyise kirabo, kyokka omuntu asobola okugenda mu shiriki naye nga Allah akiyise kirabo. Wa yahabu liman yashaa'u adh-dhukur, oba n'amuwa abalenzi bokka, omuntu agenda mu shiriki n'ateebaza Allah n'ataba musanyufu ng'alina abalenzi 8. Subhanallah, alina abalenzi 6 n'agenda mu shiriki nti agenda kunoonya luzaalo. Aw oba yuzawwijuhum dhukurana wa inaatha, oba n'amutabulira n'amutobekera abawala n'abaki. Embeera ey'okuna wa yaj'alu man yashaa'u aqiima, oba oli n'atamuweera ddala, talina muwala talina mulenzi. Kati awo toyinza kugamba ntamutobekedde kubanga tamuwadde muwala wadde omuwa baki abalenzi. Naam. Wa yaj'alu man yashaa'u aqiima, ontagambye nti wa yahabu nti omulala ne mumuwa ekirabo ky'obugumba. Kati wano kitegeeza nti kino kigezo wali kibadde kyengera. Naye Haaji, ekibuuzo, ekintu Allah kyeyita hiba ekyengera osobola kisuza ebweru? Omwana wo gw'ozaala kya bukendeevu nnyo okubeera ng'omukwata n'omusitula n'omutwala ku poliisi. Kya bukendeevu nnyo, oyina kubeera ng'otidde harm, physical harm okuva mu mwana ono okudda gy'oli. Physical harm etegerekeka. Ayagala kulwanyisa, ayagala kugamba, ayagala kutuusaako bulabe. Kakati awo yeyejje mu kitiibwa kiri Allah kiyamufuula okubeera ekirabo, takyali kirabo kati awo. Naye okuba nti akyakola, ayina ensobi z'akola, akola bino akola biri, tolina kgenda kulupa mwana ku poliisi. Yita bakulu banno, yita baganda bo, yita omwalimu ku kyalo, yita bakwano be, oyogere nabo, banne mugambe ku muganda wammwe, mukole bwe, togenda ku poliisi. Hiba ekirabo kya Allah tabaraka wa ta'ala tekina kubeera nga kiwulubadde. Yenna awulubadde, feesa ezimbye. Etayinza kubeera nga yooli ziina. Allah yagamba ati almaalu walbanuun ziinatul hayaati dunya, emmaali n'abaana byebyokwewunda by'obulamu obw'ensi. Abaana bo gye bayita baga nti oyo mazinga, byakwewunda
byansi. Ekibuuzo okyokuba ekitegeeza nti babaamu beauty, basanyusa okubatunulako. Naam, omuzadde wabaawo wakati we okwagala okusufu. Naam, ne kumufuukira kuba nti abantu bamufuukidde bafuuse ekigezo nga Allah yagamba nti awuladukum fitina. Naam, obulungi obw'essanyu Allah tukalaga zuyyina linnaasi hubbu shahawaati mina nisaa'i wal baniina. Abantu baawundirwa okwagala abakyala n'abaana. Subhanallah. Ye mwana oyo awulubadde. Ayaati zino bw'otunuulya ekifaananyi kiziraga omwana kyalina okubeera eri omuzadde. Yoyo omwana awulubadde eyakubiddwa emiggo 87. Ye mwana gwe bawaniseeko ku kibanyi wansi ne bafumba n'abeera waggulu ng'afa omukka. Naam, ye mwana gwe basuza ebweru. Oyo asobola okubeera nga poliisi yo ewaka nkukuba kyenkutte. Nkukuba kyenkutte tokisobola kikola ku mbuzi yo. Wanji? Nti njikuba kyenkutte. Abajagala nnyo. Tosobola kikola nkoko yo. Abeera atya ng'omwana nkukuba kyenkutte. Kitegereka? Nekitegeeza nti obukendeevu bungi mu mulyango ogwo mu bazadde ne bettira abaana olw'embonereza enki erimu okusukka ensalo. Erimu okusukka ensalo. Twaga nti omwana atuula awo. Naam, yeesanirira. Buli lwagenda mu saaluuni ali myaka 45. Buli lwagenda mu saaluuni okumusala enviiri waliwo olubale. Kiki? Tanti yetaata kyabanga akutte kyakkubanga. Kwolwo yali akutte embazzi. Kwolwo yalina kibajjo kya luko. Lwaki? Nkukuba kyenkola ntya? Kyennina. Golinze mbokadde akulere. Olinze mbokadde akole ki? Akulere naawe. Ogenda okakkana ngalo distance nnene. Omutima gwe guli bunaayira naawe. Akulabirira abaana batuweereza ewaka nga abantu bwe baweereza bakama baabwe be bataagala. Naye nga balina okubaweereza basobole bafunamu ssente. Kati noona nsulewa n'alyawa. Okitegedde? Kati ogenda okakkananga yembeera eri mu maka gaffe. Tukole tutya bannange? Tuddeko emabega tukendeeze ku mbonereza gyetubonerezaamu abaana. Haji abazadde abafirika illa man rahima Allah, okujjako abo abatono Allah bye yakola atya? Allah bye yasaasira. Tebaafuula baana nti kintu kya bbeeyi. Omuntu asobola okumenya omwana omukono olw'okuba yamenya Saidi Mira. Yayasiza Saidi Mira. Kitegeeza ki? Ewaffe mu Bufirika ewaffe Saidi Mira yenkanankana n'omukono gw'omwana n'eggumba ly'omwana. Oba kategerekese? Songa emmotoka ennamba teyenkanankana mukono gwa mwana wo. Sekagalo teyenkanankana kagalo ka mwana wo. Bannanga abazadde temulooza tugamba ebintu bino nti abaana bagire nedda. Ne twagala tumanye lwaki abaana baffe tebatwagala. Tubuuka ensalo mu kubonereza. Wasusiza enkoko zange ebweru, enkoko zange tezaalidde, togenda kusula mu nnyumba. Enkoko nezisula mu nnyumba, omwana n'asula ebweru. Enkoko teyaziwadde mazzi. Yamugambye teyaziwadde mazzi. Sula ebweru, enkoko nezisula mu ki? Mu nnyumba. Omusaayi gwo gw'otadde ebweru. Ekintu kibeeko kimukola. Nina omuzadde namuwa nnyo ekitiibwa. Yagamba nze sisuza mwana bweru ate simma mwana mmere. Ebyo ebibonereza ebibiri tebabikola ku mwana abadan. Bwagenda nabba emmere y'abantu ye omwana we abeera waatya nga talidde. Banne tubulamu okufiiringa omwana ono kyali gye tuli. Iffe twetaaga course. Bangi ku Bafirika twetaaga course nga yakutusomesa ekifo ky'omwana mu bulamu bw'omuzadde.
eyo course bwebeera batuyise nze ŋŋenda gwe haaja ogenda oba togenda nze ŋŋenda byenjigidde no biyita nyongere okutegeera ekifo ky'omwana ono mu bulamu bwe kubanga amazima gali nti abaana baffe tetwategeera kifo ky'abaana mu bulamu bw'omuntu. Bw'otunuulira amawanga amalala n'abantu abalala tulabanga abaana baabwe kirala ne fahamu gye balina ku baana, entege gye balina ku kye bayita omwana ndala nnyo, naffe yaffe endala. Naye ekisinga okwewuunyisa Hajji, abaana bano betwogerako buli baana baffe kye bakola mwana wattu bakikola, kubanga omwana ekifuga obwana age myaka si gyava, si nsi mwawangaalira, si kkala ye, si kika kyanviirize, si mmere gy'alya. Ekigatta abaana bwana, ng'ekigatta abakyala kubeera bakyala bayina ebyabwe bagatta, ng'omukyala yenna obwongo bwe bufaanagana. Kitegeese bulungi? Oba Mufirika awuli alina okwekolako, oba Muwarabu alina okwekolako, oba mu Amerika awuli alina okwekolako. Si bwe kiri? Kati oyo mukyala. Omusajja awuli alina okunoonya ensimbi, oba Mufirika oba Muwarabu oba mu China oba bitegereka. Kakati n'abaana balina ebibagatta. Si mu kunoonya bya nsimbi, si byakwekolako, balina ebibagatta. Muzannyo baagala kuzannya, gamba obwongo bwabwe tugambe ekibagatta bukendeevu bw'amagezi. Tubifunze byonna mu kintu ekyo. Ekigatta abaana bukendeevu bwaki? Bw'amagezi. Naye ffe Hajji tulina feeling ewaffe nti omwana ategeera nga muntu mukulu, era lwaki abazadde bangi bafiira ku baana alaba kategeera. Leero nno Allah n'akagerera buno obukeera okwogera ka myaka 3 nga koogera ebigambo ne kakocca n'okocca buno batenda mu kagezi nnyo. Okayemu uyu mwana muto kakulu kategeera. Kulaba tukuba egundi n'okaaba n'akaamwe n'akaaba n'alyo kaamulyamu empimu 7 n'amukuba mu bbafu n'amwoza n'amwa ebbere ne yebaka. Namwe bere akoladi nga ye yamutonda genti akyali muto okutuusa ebbanga bweri ngoga nti nno kaku nga muwere wa myaka wa myezi 6 akaabye nnyo n'amwa empimu 8 n'amukuba mu bbafu n'amunaaza n'amwa ebbere ne yebaka. Emitawaana gye tutandika twakagwa ekyo twakavaako ekirera nga tetunasobola mannyo ne gye tutandika. Awo nno ge kutuuka mu myaka 2 abaana baffe babakuba emyaka 2 3 5 entekirowoozebwako nti omwana atanawikisa myaka 5 6 nti omuntu ayinza n'omuyisaamu oluyi. Tekirowoozebwako. Obeera omwana n'atawaanya omukazi ng'olabaagira n'asituka n'atambula n'amulaga obumuli n'agenda n'atuula n'agolera paka lw'abasooka nti bannange okulaba nga asiibudde bannange nti gundi maama gundi agenze kiki omwana amukaabiridde aganja amugezezzaako agenze pata agivuddeko agenze. Waffe ave ku pate ak'emyaka 3 kamusubye omukolo akasiba n'akatwali gye batalaba n'alyoka akacunyira akakola ebintu kakane kakati bannange ebintu bino bikulu nnyo okubeera nga tubimanya ng'abazadde. Naam Hajji, nze ekikwewuunyisa ewaffe omugagga omulaba ng'alina driver amuvuga naye ng'alina abavubuka ewaka. Kitegeeza olw'obukyayi buli n'abaana be tebaatawaana kusembera ku mmoroka naye nga driver amwagala. Naye eno weewuunya omwana myaka 10 yavuga basisita baabwe okubatwala ku wano okubatwala ku wano. Ne weesanga nti mayumba gaffe tuyina bakozi ate abaana bano nga tubakuba olw'obutaba namukwano ng'olowooza nti ebintu ebyo tebisobola kukolebwa. Eno mu maka g'eno siriwulirangako nti gundi ali mu kunoonya mukozi. Kaakati emigaso ki gye tufuna mu bintu ebyo kubanga n'egy'edduniya gyennyini giringa egitubuze. Kaakati katusookedde wali ku mmotoka olwo ng'amawulire gajja nti emmotoka ya taata
bagibbye oyo motoka ya taata yatomedde olwo omwana oyo akaabe akola atya antu agamba anti nange ndi omukubo nsaba busabi Allah akole ki antaase nti bwe tufa abaana baffe ekibakaabya nsonga mmeka 2 twagamba 2 esooka alabye bakaaba nina akaaba kubanga amaziga gano gahayaja kuyinza n'okukaabira omuntu gwe bayitomanyi obadde oyita nga bakaabye bulungi naawe osanga gagize kati woma n'olyoka abuuza nti abaddaani abadde mukyala nti nedda mwana muto baaba mwana muto amaze ebbanga kinga mbala nti baaba yagudde afudde accident baaba naye ng'osoose kukaaba lwaki olabye abantu bakola batya bakaaba ne tugamba ekyokubiri kati wano mu kukaaba wabaawo abalombojja agera okulaba baaba nga agamba tugenda kuddamu okusoma taata afudde kati ate awo obwongo ne bukola butya ne bujja mu nzija eyaki ey'enjawulo nti n'okusoma tuyinza okuba nga tetugenda kuddamu kusoma awo ne geeyongeramu okutulukuka ensonga mmeka naye nti nfiiriddwa mukwano gwange oyo abali tayagala kudda ku ssomero ku lunaku lw'okutaano nga lwe lunaku lusinga omuyisa obubi kubanga lwe lulimu ye wiikendi ne taata mwatakolera ye wiikendi gyagenda okusibako ne maama we kaakati oyo atayagala ddala kukulabako buli ssaawa yeebuuza ogenda ddi ku mulimu bw'okirwa omugenda ku mulimu yagenda ddi asimbula ddi olidde bulungi ate benkera toliiwo bw'ofa ayinza okukaaba nga akaabidde mukwano gwe kisoboka tekisoboka kategerekese kakati netugamba n'emmotoka eno gyosangako omwana ng'agikutteko saabagano kwata ku motoka yange cwa oluyi bagimubikire agikaabire wangi naye asobola okukaaba nenga ekimukaabya kifaanana nga kiri ebadde twala ku ssomero ate ebatwala ku ssomero ebatwala ku ssomero ate yo baba bagyagala emmotoka ya taata daddi atwalako ku ssomero si we tugenda awo ye ensonga ki ezigenda otwagazisa abaana ffe tugenda awo daddi atwalako ku ssomero baana mujja bugire natwala ku ssomero nobalengeza egundi nobalengeza obuti gundi nobatwala ku ssomero nogenda nobanona eyo bakaabira ddala ng'eva eno ku mutima eyeba n'edduwa y'abaana niyo osangira ddala emmotoka y'omuntu nga tetwala n'abaana ng'ayinza n'okulondalonda abantu mukubona abanayo n'abaleka ffe twatambuza bigere twasomeranga twatambulanga emitala 5 twagira nga bw'osanga omusajja mu nnyumba ng'alina obusobozi obugula washing machine agiwa omukyala we ninga agati mange yayolezanga mu bbaafu agenda kyayina nakukumba ebintu binyunyi ka washing machine akalaba kali awo alaba omukazi mbwamujinya okumwa kaki eyo tetuyingiremu bakyala tujja kugira katusigale ku layini yaffe gye tubaddeko ey'abaana kati omwana ono lwakaabye aba akaabira ki emmotoka eno egize kubanga alina akatibwa kagifuna mutaata we alina emmotoka kiba kitiibwa mu baana abatalina bataata bazina emmotoka kati wawulya nti bagibbye asobola okunakuwala olwako takyalina nkizo naye nga yo nti emmotoka yaffe eno gye bamusangaho ng'agikutteko bukwasi bwati ne bagimukubira oluki oluyi eno gye bamusangako nga ebyonna ebifaanaganako bwe bityo omwana tayinza kubeera ng'akola ki ng'agikaabira tasobola kubeera ng'agikaabira ithan abaana bano tulina okutandika okubateeka mu bulamu bwaffe si kubeera nti otuuka okufa n'ogubwako okufa famire nebeera sitaaka bweti ng'ebadde yina abavubuka emyaka 18 myaka 17 abaana tebaagala kusembera wooli kubanga bakutya ng'enjogera bweri nti kabwa nango taatango kali kabwa kabwa nango yempanga gye muwangalamu ewaka omwana otuuka n'omuwa bizinesi cyangwa omwana gwe waliwo ssente
jangu waliwo sente nti anja kwepangira ka business akange ayagala kubeera ki waliye enkola y'omwana takula ife abazadde tetukolera tetugasa tusobola okugyeteekamu naye tetugasa erina obutuufu mu makulu nti omwana ne bw'obeera okuze kitawo asigalayo ekitiibwa ku ggwe aga makulu matuufu naye omwana takula bimaana nti osobola n'okugenda wali ku mulimu waakolera n'omuvumirawo n'omukolerawo byokola omwana takula efaanako bwe bityo ebyokumugugirwa ayinza okuba ye mwana omukulu wali myaka 25 ate gweoyagala afuge famire akuyambeko famire yo singa oba ovuddewo naki ate okyamugalamiza galamira okwire mu buto bwe obw'emyaka 7 n'omukaaga n'etaano omwana takula omwana emyaka 2 owa 25 ebyo ezo nsobi kati niyo omuntu kasayeewo ebitiibwa ebingi akola ensobi nnyingi ekizibu kiri mu kwewa bitiibwa bingi ebitiibwa twewa bingi kati kyekitwala ku nsonga ey'okwe gye twagambye ng'oggyeko embonereza embi gye tubonereza abaana baffe ne tubakubanga ensolo singa bikoma ku miggo gwe waka n'egyamaama naye nedda ogenda ku ssomero nga ne masita soweedi gyali nga n'omusomesa wa Kulaani muzibu nnyo baamugamba bonnabbi baamunyiga bonnabbi baamunyiga n'olwekyo irimu bagifunira mu bulumi ogeruka kanangale buli aya gyagwamu kiboko buli nsobi gyokola kiboko ne batemerera eddiini wangi ne batemerera eddiini ebintu ebitalimu omuwalimu omu atahaddaaho okubeera nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu bantu be yakusomesa abakulu n'abaana abato nga ffenna tukimanyi nti musomesa wa ummeeno ayinayo hadithi emu ng'akubira omuntu kiboko olumusomesa wangi embweti newebeera nnafu tugiwa ekitiibwa tugambe bugambi nti nnafu nekitegeeza omwana takubwako abeeraawo nedda leka kukiteeka mu polisi owulire muli ng'ali ku ibaada mbujiburiru yabonereza nabbi mbunga amusomesa singa ge gaali amakulu gaakyo gennyini nabbi yali badde akiteera mu nkola kyennyini yanti bwali badde obaka omusiddwako yennyini yali badde alina okukitulaga mu kusomesa gyasomesa abantu be nga kibooko nga migoba nte neefaanako bwe bityo n'olwekyo ku ssomero twakoze test nti yabadde out of 100 ono yaguddemu obugo 40 ate buli answer gye yaguddemu obuntu 40 ate buli answer gye yagudde ya kibooko zembokana bw'obatuuka mu correction bw'amala ogirabwa ati kale buli yenna yakagudde nga gyeta ng'agenda ezo ekibooko 40 okuva mu kiraasi ya science. Leero bw'abeera munzi okubala gwe twakkaanya kubanga twakkaanya n'okubala nti tetulikkaanya twakkaanya ku butakkaanya nze n'okubala nakati osobola okumbuza akantu akagundi ennyo nenkutunuulira okitegedde ffe tulina okukkaanya kwaffe naki olwo ogenda kunkuba emeka ku 10 ogenda kunkuba 98 gye bali abasomesa ng'agikuba omwana ali siriyasi. Nze buli nagambye buli eyaguddemu egundi kati nze nafunye 10 ku 10 ebyo 9 nendyoka nva mu yamaafi ngenda okutuuka ebweru ng'omwana naanika ejjembe mu bulago olitegedde erijjembe erya Luganda speaking naye nno munange eguseseki obadde okyo bagihaji abasomesa abasinga obusungu n'okkuba ennyo mu masomero be basomesa be bitatambuliranga bulungi kaddemu ako anti aba alivenjinga emiggo gye bamukuba naye ayina Jesus abeereyo ku TTC ng'alumemba abeera ku TTC ng'alumemba nange enfuluma ddi nange tikyamusaasa emiggo gyonna gye yankuba nange njikuba abantu. Allahu akbar. Oyinza okuyita kuno olaba munange omusomesa musooli bakuba emiggo egyokwogera oluki okuba togedde luzungu kati ate ogenda omuyitako mu nnaku zino okwogeraku naye ng'ate oluzungu twali tuyinza kulwogera tutya ng'abaali balina ddu tuyigiriza benyini baali tebalumanyi bulungi
faqidu shay'in la yutihi atalina kintu takisaddaaka siwe kiri twali tetuyinza kubanguka okitege kubanga nabaali balina tubangula baali bakola batya ofulumya ebiri nga bakwambaza ejje nyina akantu jokannuma naye nfunye ekyansi olwaleero nze wano ndaba olw'ejjuma otera okutugamba nti muwala wange azze okundabako omufumbo neneewuunya fiweffe omwana bw'afumbirwa obuwala aba agendedde ddala omukwata bukwasi bwoti njogera ku mbeera yaffe ey'ekiganda n'omugamba sumini ekitanda kyokiraba sikayo enkondo olina sikayo enkondo zaakyo esowani kobadde oliira ogiraba noleta embazi n'ogyasa wano tokyalinawo kikyo tewakyali wammwe n'agenda kakati ebintu bino abantu zadde abamu baabikola nga babikozesa magezi nga kikyategeeza ayagala omu atazanyira mu bufumbo naye nga ali attentive ku mbeera ye ali attentive omusajja aleke kumufuula nga gundi naye abazadde abamu tebali nti bakikola bukozi bwe batyo diplomatically wabula bakikakasiza dda tamwagala waka gwenkuwonye omwana najja yena namulaba nga awulubadde taata musajja nkubye taata n'atateekawo mbeera eraga nti omwana ogenda okkakkana afubutuka mu bufumbo bwa musajja kuyingira bwa malaaya bweyenu anti yenudde eyo akimibwa ddeeka gye yali badde alina okuddukira bakole enteekateeka y'okufuna omuntu omulala gyamunone mu kitiibwa okitegedde bulungi nga bw'okiraba wano omwana ina avudde mu bufumbo butereeva dda mu bazadde be oba alina myaka 4 adda mu bazadde be amwetaaga ojja okumujja oli kikyakola ewaka la marhaban biki tetukwetaagawo ithan bwagira adduka agenda muki mugwamalaaya adduka agenda ezindaba okwange yogera okulya nti gundi alagawa nti ali yalla yala mubaya agenda luddawo oba kibiki gyasanga mutute mu shayatini amutute mu shiriki gyasanga geruka kananga lwaki kubanga ewaka ali unwelcome eyo nsobi nnene kakati fe abazadde tusigala abaana baffe batuli ku mutwe tetulinga bali abaga tuzanyire mu bufumbo omwana abeera awo akinekira oligira jangu koma weeka naye tetuleka ate mwana kubeera omusajja n'awulira nti oyo baamunkwasa era ng'ensobi abazadde gye bakola oli n'akwata omwana agenda n'amukwasa osseeka kaggoggo oba omusomesa kaggoggo ngati oyo mukole kyoyagala n'atambula n'agenda n'amusaddaakayo la ekyo tukikola ng'omuzadde tokikola ng'omuzadde oyo mukole kyoyagala nedda omwana wange ono fuba munnange omuŋŋonjulire bulungi kakase nti ali gundi bwabawo embeera yonna ogite osobola ompite nga tulabe tugenge tugira mu bwetuti obitegedde naye oyo mukole kyoyagala oli namunyo kitaawo yakunkwasa nkole kyenjagala gwoba nkutta kitaawo yakunkwasa oba kubye 10 kitaawo yakunkwasa eyo nsobi kakati abaana bano bayinza twagala tutya haaji kisoboka kisobokera ddala ensonga nnyingi ezimu kuzo kwe kuwangalako nabo omwana abeera nga tamanyi taata we naye nga babeera bonna mu nnyumba batyate anti taata akola kiro agenda kawungeezi omwana waakomerawo akomawo ku makya ate omwana ng'agenda ku ssomero kati omwana bayisinganya bwe bati nekitwala emyaka n'emyaka kati ku Sande lwe balina okubeera bonna aye tamwesembereza tebalina mukwano tamwagala abaana abazadde bangi bamanyi nti okwesembereza omwana kuba kumujinya kuba kugira ogenda okutunuulira abantu abalanga wabeera we wali abaana be ayina naavuga emmotoka n'agenda safaari omusajja ng'alina abaana kikigenya okukwata mutabani wo n'omutuuza wano ogendako ogenze Maraba ogenze Busia ogenze kulala ku mukwano gundi ogenze mudarasa egindi n'omutuuza wo ne mutambula ne munyumya ne musekako n'obagulira gundi mwagala ki olwaki mwagala kyengendo bagulira olwaki mwagala kyengendo bagulira dadi tuwe kuno taata tuwe ku kino n'osekako nze nawulirako omuddo eyaga nti olunaku olumu taata we yazannyako naye mbukyamuyisa bubi nnyo akantu ke katunyumizanga wooli okumanya kamuluma naga namuwabira namulopa ne wa maama
nti taata azze nti azannya nange ng'azannya atya nange bulijjo asiiba nkuba okitegedde bulungi kakati okuzannya n'abaana bannange si bukendeevu obwo bwe bujjufu okuggyako ng'abaana bano tolina investment gy'obateekamu mu bwongo obwo gy'oli bakule bakufiiringe ofe basigale nga balumwa nti twafiirwa taata waffe twafiirwa mukwano gwaffe abazadde bangi otuuka wano n'obalaba nga tutegeera kutegeera ono taata waabwe oba mukulu waabwe omusiŋŋaana batambula bonna bagira bwe bati ne baseka ne bakola batya oyo omwana mwogerere ku kitaawe oyo omwana awulye nti kitaawe mulwadde takyajja ku ssomero lwaki taata mulwadde taata yamuge kugenda mwana ogwosoma taata nga sigenda kusoma taata mulwadde ayina mukwano gwe kati ffe tuwuli obutaata butuvaako wangi ffe tuwuli okukola ekyo tuvaako obutaata eyo nsobi kati tubeere n'abaana twebbeetwe tubeera nabo banyumyeko naffe bwaba alina kyanyulika kubeera gwe tomulondalonda okulondalonda omwana buli kayogedde no nsobi olina okubeera nga omukwata ebimu ebya n'obyerekereza kino bw'okukikola oba oli ku sunna ya Allah tabaraka wa taala walau yuakhidhu llahu nnasa bima kasabu mu aya endala walau yuakhidhu llahu nnasa bidhulmihim singa buli kakola Allah ngamuvunana ma taraka ala dhahriha min dabba buli kimu yali kisanyizaawo kati naawe osobola okusaanyaawo abaana bo maanawiya nga basigaddewo ne bode naye ng'emitima wagisaanyaawo lwaki kubanga buli kamu okayimirirako buli kamu olina okukadakkakako eyo nsobi kitegereka olina okubeera omuntu eyerekereza okwerekereza kuno kulina embeera ez'enjawulo omwana asobola okukola ekintu mu butuufu ng'obadde ogwana kumukuba olukuba olunene kusinya ku kyakoze naye n'omboneeza ekintu kitono naye n'omusonyiwa olw'okuba nti obadde ogenda kumunenya bunenya n'otamunenya nakumunenya nga bwe yagamba Imam Ahmad nti jullul akhlaq empisa zonna fi tagaful empisa ez'obusiraamu zitamye ku tagaful tagaful kyeki kwe kubanga atalabye ekintu ekyo kiwa omukyala emirembe ewaka kiwa omwana emirembe ewaka bw'okomawo ebintu tegibatiyemuka bannange abazadde bangi baagala nnyo batiibwe baagala nnyo batiibwe era bw'alowooza nti tatiibwa akola waako entiisa asobole okutiibwa n'atamanya nti kyebayita okumutya era kigenderera tulowooza nti abantu bagenda kukutya buti wano bagenda kubeera nga bakutya banaawangalya mu ntiisa ebbanga lyonna ogenda okakala baagala kuviira ntiisa oba kategerekese ate bagiviira entiisa kakati batandika kukulabirira nga ddiini yebagamba taata wammwe mujja kusinkana Allah katulina okuweerezayo akantu Allah leke tuvunaana batandika okukulabirira nga balabirira balinga nga abalabirira omuntu ge babateekako emmundu ku mutwe bwe mutamulabirire mujja kigwako naye nga omwana bwatu balina okulabirira omuzadde ayina mulabirira na love ayina mulabirira ng'alina ng'omutima gujjuddemu okwagala yeekubiriza so si kulaba simu kulaba simu ate kiki neefaanako bwe bityo kati ekikulu nnyo okubagulira akantu lujji waka n'obaako akantu kokola ki kobagulirayo si tteeka nti olina kuleetanga ebyagundi gwina kuba mugaati gunoonyayo ebingi ebiwera biberenge gula ebiberenge byobuli tubisaase buli mwana alyeko seke bakole batyaga switi gwosobodde kyosobodde abaana abeerenga bwojja badduka bajja gy'oli ako kalina amakulu mangi bwe bakulaba nga ojja taata bamanyi ojja na ssanyu ekirala totuuka mu nnyumba n'otuukira kulaga nsobi ne bw'oba ogimanyi nti weeri ne bw'oba ogirabye nga wakatuuka osooka n'osirikamu wano
okujja kwe nekusooka kubeera nga libeera ssanyu. Kati bw'omala okutuula kutebenga nti abange kiri kiki bwe ntuusa wano ndaba ekintu bwe kiti kiki naye nga wano mu kutuuka otuusa eki beggulidde ekifuba osoose kubalaga ssanyu. Nekitegeera nti okujja kujja kusigala nga kulabwa mu kifaananyi kirungi. Then oluvannyuma obeeko kyokola otya. Kakati ebyo bingi nnyo, mulimu edduwa. Edduwa okusabira ennyo abaana bo Allah abateekemu ateeke omukwano wakati wo nabo, ekyo okyetaaga ng'omuzadde. Abaana okubalundira ku ddiini, eddiini eno yegamba ku mwana wala taqul lahuma uff. Eddiini eno yebajjukiza hamalatuhu ummuhu kuruha wadatuhu kuruha. Taata tomugamba, maama tomugamba nti tewekanyanga, ekinene nnyo. Ddiini yekimugamba. Ddiini yemujjukiza maama oyo yakwetikkira mu gundi mu buzito, n'akuzaalira mu bugubi, n'akukuliza mu bugubi. Ddiini yebimugamba ebyo. Nokyo abaana balundire ku ki? Balundire ku ddiini, obateekemu tawhiidi. Era ekisembayo wano Haji, kino kyaffe nnyo abasajja. Biri byenjogedde bingi bitubuna ne bamaama, naye kino kyaffe nnyo abaki? Abasajja. Kyekinolowooza sikimanyi ensobi ezikoleddwa nga toliiwo, ng'abeeka tewabagamba nti abaana bo temubabonerezanga, ne bwojja ne bazikuloopera tobonereza nazo baana. Bw'oba oli wakubonereza, bonereza abaana n'ensobi ezikoleddwa nga wooli. Okitegedde? Kubanga bamaama baffe baagala nnyo okubeera abalungi eri abaana, ne batubijjisa ffe eri abaana. Omuzadde omukyalo ogamba obugambi obwana nga alina akantu kakoze, kitaawo kajje nga naye alina obusobozi obumubonereza. Ekyo aba alina entiisa gy'apakira mu mutima gw'omwana. Kati gwe musajja ati ogenda okujja n'empuutayo ng'omwana bamugambire kitaawo kajje, tajja na mawulire malungi amakulu. Kitegereka? Nebwe bujiika ti omwana gwe mulaba nti twamugambye akole bw'ati n'atakikola, wamubonereza ti asambonereza nalinze gweyongwe nagaana gwe mubonereza. Wagezza kumubonereza n'asooka, kubanga bw'aba wagezza kumubonereza n'asooka n'afunye ebikono, ekyo kiŋŋambi andabe nti walabye nti si nsonga egwana okumubonereza, tumuleke. Okitegedde? Wamubuulidde obuwulirizi nti nange jangu sula. Nzijukira nali naawe ensonga eyo munnange nti toddamu kugikola, si kirungi. Gwe nawe tokwata muggo, oyita kutte tetugukwata. Nzijukira nali naawe Uganda, ne tubaako essomero limu lye twali tukyaliddeko. Omwana najja nga adduka emisinde, naga taata egundi ankubye nti genda nedda seeka kino ekintu kya ttendo nnyo. Eyakikola tumwogere kubanga kya ttendo, abantu bakiyigireko. Haji Quraishi mukadde waffe Haji Quraishi director wa Zai ye yakola akantu nakafunamu essomo. Namugamba nti Haji omwana adduse azze akulabye mutabani we olidde bulungi ajja akaaba ate omugende genda yaga bwimba siriiwo babisootinga batya bagende besootinge genda baba genda akubye nti akoze obigenda kale genda wayita eddakiika emu baddamu ne bazannya. Wasanga bali mu kuzannya bye bina abazadde bakola ensobi mu muliraano. Omwana waago najja nattunka ne mukulu munne, ogenda okakananga enkolagana wakati we ne mukulu munne efudde. So nga ate okwosa enkya buli obwana obwalwanye ogenda busiŋŋaana oli nga bukuba dduulu. Abazadde ab'edda sheekhe balinawo enkola gye baakolanga bwe yadde baali bakambwe. Omukwano gwaliwoko omutonotono kubanga ekawungeezi baabangayo n'engero ne batuulako bonna akantu ako twakayigirangamu ebintu bingi. Olwaliro abasalafu kutekaliiwo ate n'eddarusu situgitaddewo. Tolaba nti kyekiseera tujjukire nti mu ddarusu muno iffe tetugenda kukoccangero
wabula kitegeeza nti olina okubaako olunaku mu wiiki mu mwezi n'otuuza famire yonna n'obajjukiza ku Allah n'obalaga n'obaako byoyogerako nga taata nga si nti omuggo guli wali tebagulabako si nti ogenda kukuba nduulu nakukola ki wabula okwogerako nabo munnange ebintu biyingira nnyo mu bwongo bw'omuntu ng'omutima mukkakkamu naye sitaani bwe beemuli ku mutwe tategeera nnyo omwana wo okumutuuza nga mubadde mu ssanyu n'obako ebintu by'omubuulira biyingira bulungi nnyo ate by'omunnyonnyola wali ng'emi omaze omupano jjajja nkubuulirire omukubye tebikola nnyo oba okategedde kakati ndaba wano abazadde mu kwambaza abaana weewuunya n'okwewuunya buli kawungeezi wano bo bagamba nti olw'okuba omwana ono kyengera kirabo biki kati ye ayina ate okulabika obulungi ennyo n'okwagala okusinga ezaffe zaidi ewaffe tulina ngoye bbiri ziba zaidi akoko okwogera ziba zaidi wangi era bakulaba ng'ozijjeyo nga babuuza enkyayidi okitegedde wano wasiga tulina kwambala njabifu n'obuntu tobona obufaanaganako bwe butyo akabina kayite bwe kati ki ekiddirira omwana olugoye alwambalamu emirundi ena muki mu buwangazi bw'olugoye olwo emirundi emeka agenda okulaba ng'olwali wansi kati bwalwambala akakundi kasigala bweru kitegeeza lwamukunukira dda kitegereka naye enkola entuufu engoye ez'ogulidde abaana ku yidi eno tetenkanya okubagulira engoye endala ku yidi eddako wano wakati abaana bambale ku ngoye ezo bannange tukitwale nti endabika y'abaana baffe kitiibwa kyaffe ng'abazadde buli baana lwe babeera nga endabika yaabwe bwetu tenyuma bariflectinga embeera ya taata bariflectinga abazadde so ng'osinga n'omwana oyo taata alina obusobozi yaani buli mwana lwalabika obulungi gwoba olabisa obulungi buli mwana lwalabika obubi gwoba olabisa obubi kitegereka وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب